Kyalo gye wakulira mwalina akatoyi k'abaana abato kaakano weewakanamu ki? Oyagala tugamba nti gwe wazaalibwa mu kibuga nga Kalooli? Nze gye nakulira e Butambala ku Nkuzi twabanga n'obutoyi bw'abaana abato. Abaana abato tetwagendanga mu ttooyi z'abantu bakulu, naddala ffe abakyali abato abatannayawula bulungi era abatannatuuka kuswala. Olw'okubanga twali baana bato nga tetunnayawula bulungi era nga tetunnatuuka kuswala, obutoyi bwaffe abaana abato tebwazimbibwangako kayumba. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire g'okufa kwa General Kiggundu Steven abadde akulira Air Force gaasaasaanidde bannamagye olunaku olw'eggulo era nga bano kyabakubye enkyukwe nga beebuuza nti omuntu gwe bakabeera naye wiiki emu emabega atabadde mulwadde atabaddeko na wamuluma ddala kiki ekiviiriddeko okufa kwe. Basigadde babyebuuza naye nga tebigatta. Gavumenti ya kuno ye bantu abasobola okuwa ekintu naawe n'ovaawo ng'okkiriza nti wamma ddala kirabika abadde akisidenti. Mu lipooti eyakafulumizibwawo ayogerera amagye yavuddeyo n'ategeeza nti omwami ono kituufu yabadde mulamu talinaako wadde wamuluma, wabula yadde agenze mu kinaabiro ky'okunaaba amasannyalaze gye gamukubidde n'afiirawo. Ennyumba yiye era amazeemu ebbanga. Buli muntu yeebuuza nti amasannyalaze yagawa yalinga mu kinaabiro. Mu kinaabiro amasannyalaze gatuuseyo gatya okusobola okumukuba ng'ebbanga lyonna ennyumba ye abadde agikozesa nga takubwa ku masannyalaze. Wamma byewuunyisa naye ate nga bituufu. Bw'abaawo omunene afudde mu gavumenti tesobola kubulwawo ansa gyewa bannayuganda. Aba famire Mukama abagumye naye ng'omuntu wammwe aliko akabuuza ku ngeri gye yafuddemu. Brigadier General Steven Kiggundu yasembyeyo okulabika mu lujjudde sabbiiti ewedde ku mukolo General Wilson Mbadi bwe yali awaayo obuyinza eri omuduumizi w'amagye omuggya General Muhoozi Rugaba. Akawungeezi k'eggulo amagye ga UPDF gaguddemu ekyekango amawulire g'okufa kwe bwe gatandise okusaasaana. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije agambye nti bye bakafunawo biraga nti omugenzi yafiiridde mu kinaabiro nga kiva ku masannyalaze agamukubye. General Kiggundu kigambibwa nti yabadde anaaba akawungeezi kajjo n'akubwa amasannyalaze. Kati bw'omumazza mukimanyi nti amasannyalaze bwe gakuba okuwona kiba kizibu. Ffe nga UPDF twegatta ku family ya General Kiggundu wamu ne Air Force community okunyola n'okungubaga okufa kw'omusajja ono. Ewammwe mu kyalo gye wakulira mwalina akatoyi k'abaana abato kaakano weewakanamu ki? Oyagala tugamba nti gwe wazaalibwa mu kibuga nga Kalooli? Nze gye nakulira e Butambala ku Nkuzi twabanga n'obutoyi bw'abaana abato. Abaana abato tetwagendanga mu ttooyi z'abantu bakulu, naddala ffe abakyali abato abatannayawula bulungi era abatannatuuka kuswala. Olw'okubanga twali baana bato nga tetunnayawula bulungi era nga tetunnatuuka kuswala, obutoyi bwaffe abaana abato tebwazimbibwangako kayumba. Bwalekebwanga awo kyangala kasita bamala okuteekako by'olinnyako ng'okolera kuli emikolo si nsonga. Oba aliwo akusanze n'akwerolera, oba aliwo akusanze n'akutunuulira, gw'ate omwana omuto atannayawula bulungi, omwana omuto atannatuuka kuswala, akayumba baabeeranga bakuteerako kaaki. Olw'okuba nti baabeeranga tebataddeeko kayumba, ng'ate abaana abato naffe mu kukola emikolo twekansa, bwe wayitanga okumpi n'akatooyi ako nga kasobola okukukuba alufu. Bwe wayitanga okumpi n'akatooyi ako nga kasobola okukukuba ekivundu. Kaakati ne bano abaweerereza mu bitongole bya gavumenti naddala ebyokwerinda naddala aboogezi baabyo, Fred Enanga, Kulaije n'aboogezi b'ebitongole ebirala. Mukimanyi nti Museven yabafuula katooyi kammwe mwatoowolokokera mwe ne musigaza ekivundu, ye n'agenda ng'ali fresh mwe ne musigala nga muwunyirira ekitundu. Yes, Fred Enanga, Felix Kulaije, oyagala toyagala mulinga akatooyi k'abaana abato. Museven mwajja n'atoowolokokera ng'ate tekabikiddwako bulungi, tekazimbiddwa kutandaalizibwa, ne muwunyirira ekitundu kyonna. Ekibuuzo kiri kimu, mwe muliko maddi okubeera akatooyi Museven mwatoowolokokera
mwe mulikoma ddi okubeera akatooyi bano abasajja mwe batoowolokokera mwe ne musigaze ekivundu ye n'agenda ng'atoowolokose ng'ali fresh bano abasajja bwe baba baagala nnyo bwe baba baagaliza nnyo ng'era ne babawadde okwogera bibeera bituufu nnyo lwaki tebabiwa ab'eŋŋanda zaabwe ne babyogera lwaki mu regionizi zaabwe mu banyarwanda bannaabwe kizibu nnyo okusanga ng'evuddeyo omwogezi yemmwe bwe boogeza ebitakwatagana yemmwe bwe boogeza ebyekisiru yemmwe bwe boogeza ebitajjansa bo ne bagenda nga batoowolokose mmwe ne musigaze ekivundu nga muwunyirira ekyalo okuzzaako emabega katono nga nsinziira ku kino kulayidi ekyayogedde mbu omusajja yabadde mu kiyigo ng'anaaba amasannyalaze ne gamukubira mu kiyigo kye era kyekyatutte obulamu bwe simanyi oyo Major Stephen Kiggundu anzijukizza Andrew Felix Kaweesa omugenzi lwe baakuba Major Kiggundu amasasi yajja n'afuuka omuzindaalo ogufutyanka enfa ya munne aba ADF bakubye Kiggundu amasasi because ekyo Museven kyamutumye okwogera waayita mmeka nno n'emyezi 6 gyawera yadde kuba oli bagamukuba gwa 11 Kaweesi bagamukuba gwa 3 nga Kaweesa olwe lutuuse nga naye bagamusensebudde then ate Museven n'afuna omulala afuuka omuzindaalo okufutyanka enfa ya Kaweesa yafutyanka enfa ya Kiggundu mukozesebwe ng'emizindaalo okufutyanka enfa z'abaganda bammwe okubusaabuza enfa z'abaganda bammwe naye mukimanye nti wano wookolera ng'omuzindaalo okufutyanka enfa ya munno baateekateekayo dda omulala agenda okukola ng'omuzindaalo okufutyanka enfaayo naawe ekirungi Kaweesi kyakulabirako kirungi aba ADF bakubye tuteeberezebwa okubanga aba ADF be bakubye Major Kiggundu amasasi tewaliwo na kubuusabuusa be bagamukubye munnange bwayita mmeka nga naye bagamukubye nga zirese kasingi nga naye akoze ng'omuzindaalo okufutyanka enfa ya Kaweesi kwani omutuufu amusse baganda bange mukozesebwe ng'omuzindaalo okufutyanka enfa z'abannammwe naye bateeseteeseyo emizindaalo emirala okufutyanka enfa zammwe that's why mbagambe mwe basajja mmwe mulinga ng'obutooyi bw'abaana abato mu kyalo obwabanga butali butandaalirize obutaabikkibwangako naye nga bw'obuyita okumpi bukkuba alufu enkambwe kyokka nga ye omwana yeegendedde dda bwe yamaze okukola ebyo n'avuga n'eggaali yatoowolokose dda ali fresh nnyo talinaako yadde okuwunya naye nga bw'osembera waatadde obuvundu bwoba obubiibwe wallahi wawunya kakati bano abasajja bo ba Museven ba Salim Saleh ba Muhoozi n'abalala bonna abagenda batta bannayuganda okubasanyawo olwokubanga baagala okukola empaya yaabwe abagenda batta bannamagye ab'amaanyi ennyo be balaba ab'omuzinzi abayinza okulwanirira ku bannayuganda ne basigazaamu bba abaabo olwokubanga balina empaya gye baagala okukola ne babatuma mugende mwogere kino bo ne basigala nga balikiri gwe n'osigala eno ng'owunyirira ekyalo ng'otambula tugaba bannange enanga mulimba bannange gundi mulimba juzi otafiire n'atuuka okusekerera enanga otafiire n'atuuka okusekerera enanga naga nti waliwo wootunuulya onanga n'okimanya nti mu butuufu leero enanga alimba mu bupunze nti mulimba ne muyitawo n'aba batuma okulimba ne babeewuunya sometimes ne babawaayo nti si buli kye boogera nti kiba kituufu sometimes babeera balimba kulayije gwe kyogamba nti omusajja oyo yakasooka okunaabira mu kiyigo ekyo eyo ennyumba omuli ekiyigo mwe yafiiridde abadde agisuliddemu emyaka emeka era omusajja ali ku levo y'omusajja oyo asobola okunaabira mu kiyigo omuli waya z'amasannyalaze ezikukunadde wano we twebuuliza ssebo w'ekitiibwa waya zaabadde zisunsumadde wootahiita yabadde efunyeemu obuzibu kijja kiti era lwaki mu budde buno bannange mulekeraawo okulimba ensi naawe wennyini owa wansi ne munnayuganda owa wansi asula mu nnyumba erimu wootahiita kizibu okunaabira mu kiyigo nga waya z'amasannyalaze zisunsumadde nga zikoze bwe biti katugambe ennyumba yonna yabaddeko shortage y'amasannyalaze ng'ewali amazzi wonna w'olinnye ekigere gasobola okukuba mu firiigi yo gaabakubiddeyo mu firiigi yo gaabakubiddeyo
singa mwagambye nti omusajja oyo bayafudde puleesha kubanga abadde emyaka egisobola olwala puleesha ng'era bw'oyogera nti yagudde ekigo ky'omu kinaabiro yafudde puleesha kisobola okubeera understandable naye obuzibu mubuguuta n'okutemula abaana b'abantu nga temunnateekateeka statement zimala bulungi kunoga kunnyonnyola bantu kakati nange wano we neebuuliza omusajja oyo amasannyalaze gaamukubye gaabadde gasunsumadde waya zaabadde zisowoseeyo lwaki atirisi temwalimbye ensi nti omusajja puleesha zaamukubidde mu kinaabiro nabagamba wano mu Uganda waliwo enfa eziwera ale tuli mu seasons nga bwe tulina sizoni y'enkuba nga bwe tulina sizoni y'omusana Museven yayongeramu ey'amasasi yayongeramu ey'obutwa yayongeddeko ey'ekinaabiro kakati ey'ekinaabiro naye etongozeddwa bajenerali temutuuse okutuwunyiriranga kaama temutuuse okunaabiranga mu biyigo by'olukale mu kibuga Kampala anti olumbe nesekereko olumbe lutandise okubalumba mu binaabiro olumbe lutandise okubasokoolayo ne mu binaabiro kyokka ate kyannaku nnyo bwe mumala okufa bannammwe bano bwe mubadde mukolagana nabo aboogezi b'ebitongole mu muweerereza nga bavaayo nga batandika okufuuka obuzindaalo obufutyanka enfa yammwe temutuuse okutuwunyiriranga kaama kati kuba akafaananyi yitako nga kayanje mutundwe amaze wiiki tanaaba nene ng'amaze ennaku 2 bwe ziti nga tanaaba oyinza okuwulira ekibeerawo kubanga ebiyigo muyina biddukamu yes ono bagamba musimanya alwala blood clot bomb clot gwe bayitaani ono yatuwoni nga tugende n'essanduuko zaffe abagenda obutakkiriza bivudde mu kulondo jja nti naye yamala kugenda na ssanduuko ye mu kinaabiro yani oyo gayi Lokech Paulo Lokech kinaabiro nono kinaabiro kati wolaba ng'omuntu afudde enfa y'emu ng'asukka mu omu oba abantu abasukka mu muntu omu nga bafudde enfa y'emu otandika okweraliikira munoga eyagundi erabika yalibanga teyali ntuuka eya Lokech balibanga banyigirayo munyigire sina kindi nga mu kinaabiro bayingizayo mulambo yalibanga enfa y'onaani gayi ono Steven Kiggundu teyabadde ntuuko ye balibanga mu kinaabiro bayingizaayo mulambo abo abasajja babattira yonna gye baba battidde ne babazze ewaka ne babayingiza mu kinaabiro ne bagamba osigalo katibika mami alo mami munange nyangu mangu waka dadi agudde mu kinaabiro olutuuka mbu amasannyalaze gamukubi gwe kyogamba bano bo baasudde batya nti amasannyalaze gamukubi soka tugende mpola eyamulabye nti amasannyalaze gamukubi yazudde atya nti waagudde mu kinaabiro masannyalaze ge gamusse era oluvannyuma lw'okukizuula nti amasannyalaze ge gamusse yakoze atya okumukwatako ye tegamukubiddeyo nga gagize bw'aba teyamukutteko yategedde atya nti amasannyalaze ge gamusse omuntu amasannyalaze gwe gasse tasobola kukubula batulage ku mulambo gw'omusajja oyo baana mmwe mulimbye nnyo ensi mutulage ku mulambo gw'omusajja oyo tumanye oba gusiridde then tugambe nti eyamuzudde nti masannyalaze ge gamukubye yazudde lwakuba nti yabadde asiridde y'ensonga lwaki teyamukutteko bagenda kutuleetera omulambo nga musirivu nnyo gulinga gwe basiize samuna naye nga yenna yamuvumbudde oba usigalo nti yamuvumbudde nti agudde mu kinaabiro ne bwe yamulabye nga munyirivu ng'oba yeetaaga obuyambi akyaweekeera nnyo yagambiddewo nti amasannyalaze ge gamukubye nga tannalaba ku shortage y'amasannyalaze wonna mu nnyumba katugambe nti ennyumba yonna yabadde ku shortage ey'amasannyalaze y'oyo omuwala teyakutteko mu firiigi kubanga buli ewabadde amazzi yabadde danger zone kabi danger atali bana abasajja bafuula ekinaabiro kyo muho banaabidde emyaka nga 2 myaka nga 3 nti leero kyajamiize kuba otunuulira omusajja ku ddaala lya generali asobola okugenda mu kinaabiro ekisinise amannyo ga waya z'amasannyalaze oba asobola okubeera n'ennyumba naye ng'ekinaabiro waya z'amasannyalaze zaayita bweru tubuuza tuzi kyoto twayise ku waya z'amasannyalaze nga generali
ali ku shawa yeeyira mazzi ne gatuuka okumubombomola mutulage ku mulambo gwa generali. Otherwise mwenna abakolagana ne bana abasajja, mwenna abatambula ne bana abasajja, mwenna abakozesebwa bana abasajja mugwawo lwa buwoomi. Entaana zammwe basime naddala nga mwali mubakoleddeko ku ddata eggeemu. Peter Elweru ogenda tokimanyi. Peter Elweru yambala gula olubugo essanduuko gula era buli gwe ntunuulira wano mufu. Peter Elweru essaawa yonna oli mu lugendo gwe ogenda era gwe sikyakulaba nga muntu. Peter Elweru eyalumba abantu beekasese ku oda za Museven nkulaba ng'omulambo ogutambula era essaawa yonna Tone Kisuula yasanguza nti omwami Gondi alanga omwana we Peter Elweru eyattiddwa mukama we eyamutuma okutta abeekasese Yoweri Kaguta Museveni. Atawulidde tegeeza ku munno omulala bw'oti, atawulidde tegeeza ku munno omulala. Peter Elweru gwaddako nkiddamu. Peter Elweru gwaddako essaawa yonna. Naawe nkulaba mu lugendo kubanga obulamu bwo butono butono nnyo. So buli muntu yenna eyali akoleddeko Museveni, eyali akolaganyeko ne Museveni ng'omukolera data games, weetegeke naawe ogenda kubanga olina ebyokubabanja mbutabanze. Singa mmwe temuli wano nabakubira ebeekasisiso nga kati bo baagala kupanga empaya yaabwe na kugijjuza amagye agalimu abaana beeka. Gwe waalisoose ne weebuuza lwaki SFC eri under UPDF ate y'amaanyi nnyo okusinga UPDF, kubanga UPDF mawanga magatte. SFC mwemuli abaana beeka mwenna mugenda simuliwo. Nze abakulu wano bakindaze simuliwo okujjako nga mukozesezza amaanyi ago ge babawo okutusaanyaawo, nga mukozesezza offices ezo mwe zitudde musaanyeewo bulijjo ababatumu otusaanyaawo, kubanga bwe bamala okubatuma otusaanyaawo bagenda kudda ku mmwe okusaanyaawo. Njagala okubategeezaako nti mwe mulinga amannyo, ffe tuli kaboole ku mannyo, nga Museveni ke kawuka akaluma amannyo. Akawuka akaluma amannyo bwe kamala okumalako kaboole ku mannyo automatically kadda ku mannyo. It is your turn. Basajja mmwe, it is now your turn. Era buli gwe ntunuulira wano mufu munnange kwata kyenguwa. Kakati njagala mukitwale nti omubbi abalumbye mu maka gammwe, omubbi bw'akulumba mu maka go n'akuyingirira n'akubuuza nkuttise kijandiya oba nkuttise kabazzi, tolondangako option yonna kubanga zonna ziba zaakufa. Awo option entuufu gy'oba osigazza yakulwerwanako. You never know, osobola okusimattuka oba n'ofa naye nga tofudde nga ffala, ng'ofudde weerwanyeeko. Oba ntegeerekese ba sweet nammwe Museveni temumuwa waazi kubasaanyaawo nga baffala. Ekyokukola mukimanyi. Naye nga nalina jjajja wange bamuyitanga Ajaluna Kikwakwe, yali azaala maama wange omukyala, maama wange Ramla Nakirijja. Bwe yagenda ng'okulaba omulwadde ali obubi nga bw'akomawo jjajja mukyala n'amubuuza omulwadde omulese ali atya? Eri teri muntu. Ne Peter Elweru teri muntu. Mulaba abasajja kutambula naye nga nze bwe mbalaba nga batambula ndaba mirambo gigalamidde mu ntaana. Peter Elweru okutta ebeekasese, gwe yatta abeekasese, omanyi bingi ate oli banja bingi. Anytime from now akayimba kakafeero nti kitalo nnyo kitalo woowe. Akalala kenjagala okukoonako kampimpi. Kojja mbadde ne kojja wange atakyali kojja wange gwe nakojja Lukuse gwe bayita Muwanga Kivumbi. Nze sibeera na bakojja basiru, ntunda kojja wange ani alinamu ssente azimpi.
ntunda kojja wange Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yavuddeyo ne yeewaana ti Nuupu ababaka kweyimiridde yeffe abaava mu ssuubi yeffe abaava mu DP era abaali mu kabinja ka ssuubi kubanga Museveni atutya nnyo twakamala emyaka 2 mu byabufuzi tulina experience ey'emyaka egisukka 2. It's not about the experience. It's all about what you gained through experience or from your experience.